Alex Waiswa Mufumbiro olwaleero kyakoze omukulu Mathias Mpuuga Nsamba amwanukudde ku ebyo bimwalabye olunaku olwajjo. Mathias Mpuuga Nsamba bwe yatumye abasajja be ne basalako muganda we Kato nga bamukuba bamuvuma ebigambo ebiyitirivu lwaki tebava ku Mathias Mpuuga Nsamba mboba yabba abbe bo tebalina buzibu nakubba naye bamuleke ekitiibwa kiggwawo. Kati nno olwaleero Alex Waiswa Mufumbiro mweyembera mwasinzidde n'ayanukula omukulu Mathias Mpuuga Nsamba era nga amuwadde ebigambo biri ebikambwe ne Mathias watudde empaye ne zikankana era nze nkulabidde embaga. Kankuwe Alex Waiswa Mufumbiro ebigambo bino abyeyogerere ye nga ye. Tewakyali agenda tuza mabega ffe tukkiririza mu bukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi era tumanyi bwe weewuunye abamulima empindi ku mugongo abaddewo emyaka ameka nga bagamba nti bali mu opposition era bakugu wa opposition kubanga ffe tetwagala opposition ffe twagala kubeera mu gavumenti eya Uganda empya. Era wamma mutambula nga mwagala okudiscussing ebya opposition ebyo mutuule mu bukuukulu bwamwe bwe mumanyidde ngeno bwe mutuule mu bukuukulu eno bwe musanga gye nakyemalira eno bwe mufera Bannayuganda naye ku luno mwatusanze tulaba twafuna omulenzi omuto omulenzi gwe twekuliza omulenzi gwe twasalawo buli kyemukola tuba tukola ki ate Bannayuganda mwebala okuba nti nammwe mwaggulawo amaaso nti mutunula ne mukola ki sigenda kufukaawo. Bannamitiana tugenda kudda tubeere nammwe tutambule nammwe tuzinge naye njagala kubeebaza nnyo Bannamitiana olw'omwana wa mwono Zaake Francis Butebi komishona. Mukawuliddeako komiti waliwo akyalemedde mu ntebe ye naye kirungi bamuyita Nsanga Bisibe. Saawa yonna tumukolako zaakadde muki beeko baana Bannamitiana muwulire beeko baana muwulire beeko baana oli omukyala Kyeruppe neyegatta n'abenaane mu basatu neyegatta n'ensoli n'emu ne bagoba Zaake mu komishoni ekyagobya Zaake mu komishoni okwegulira oluggi baali bakooye okubbira mu kisenge nga kati bagala kubbira mu ddiiro ne bagamba Zaake nti eno mu kisenge tetukyalya bulungi ne mu ddiiro kola ki okugoba bagoba Zaake Anita Amongo ng'omuntu yakabba obuwumbi 40 lwakuba bagoba yaani kyova olaba Bannamitiana mu abatuwa Zaake n'atatulyamu lukwe n'atubeereramu naye neyebeereramu banaye mwekubireko mu ngalo nga Bannamitiana. Pulezidenti aŋambye nti ajja kujja abalabeko nomuteeketeeke ebigere byammwe muteeketeeke maanyi gammwe mutandike okukola ddoyiro. Pulezidenti ali mu kubo ssaawa yonna ajja Emitiana okubalabako so okubalabako mu Rabadaba style okubalabako ebyaddala ayogere nammwe ababuulire gye tukola ki mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama Katonda abatukumire Bannabitone kyetubakakasa ebitone byammwe ng'embeera ekyuse tuli shuwa mu bulamu bwammwe nabo bujja kukyuka mu bitone. Abali batemugusambye wakiri muli kutendeka, abali batemugutendese wakiri mulikola ku bisaawe naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndabye ng'akawoowo mukayinamu bwemwongeramu gaasi n'okukola honorable tiimu zino tozikomya wano nga bano abakyala njagala nkuwulire ng'obatutteko ne Nairobi ng'obatutteko bawe obulamu obw'enjawulo basobole okuba nga bafuna amaanyi agabafuula abantu ab'enjawulo kubanga bw'otambulako n'olaba oyiga ebintu bingi ate osobola n'okufunirayo omukisa omulala. So mulemere ku bitone ebitone bisasula okusinga emirimu emirala gyonna lwakuba nti ensi yaffe yakola ki yafa. Naye omuntu ng'oli musambi wa mupiira oba tewetagana kuyiga alikubbe omupiira guba okola ki naye olw'okubanga nti tulina abantu abawamba ensi eno nga si bannansi ku famire yaabwe bw'oba otanye famire nga mwe abaguta
nenga temulinamu muntu n'omu yali azanye wadde table tennis wadde mupiira wadde netball kati banaabalowoozaako batya naye essaawa yonna ebyo tujja kubifumwa mu Uganda empya. Njagala kwebaza abakyala mwebalire ddala kubeera nga mutambula ne NUP, mwebale kubeera mu activities zaffe, mutuweesa ekitiibwa era mutuwe essuubi ku Uganda ey'enkya. Bana tujja kwogera bigambo biswika bwe tubadde erubaga nga President His Excellency Robert Kyagulanyi ife abasoga gwe tweta Ngobi ng'ali mu addressing nga ali mu kusaba okwamazuukira. Tetukomye kuwulira buwulizi bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'abantu abakulembeze abafuuka Abayuda nga babawadde obuvunaanyizibwa ne bakwata ate mu bigali ne batwala ebintu ebitali byabwe ng'ate balina okukuuma oluggi lw'emmanju. Ekyo kikulu nnyo ffe nga Bannayuganda era mwe abavubuka oli tajja gye muli ng'abagamba nti alina experience mu by'obukulembeze babadde tebalina experience, babadde na experience yakubba na kufera Bannayuganda. Kyobaawe ebbanga lino lyonna tubadde tugezaako nga Bannayuganda munyiga buli peesa, nga Bannayuganda mukola buli kye mulina okukola, nga Bannayuganda buli kye babagambye mukole mmwe nga Bannayuganda mukola ki? Naye nga mwesiga abantu abalina ebitiibwa, nga mwesiga abantu abambala obulungi, nga mwesiga abantu abakeera mu saaluuni. Naye wallahi billahi talaahi baali bamurutadi, baali tebali ku nsonga zammwe, baali ku nsonga zaabwe, baali ku nsonga za mbuto zaabwe. Era ffe twebaza akati k'ekibiriiti aka Robert Kyagulanyi Ssentamu akaanudde ne kaggulawo oluggi ne kasamba amadinisa, kati byonna tulabayo. Byonna tukola ki? Bwe bw'otugamba ekintu emisana nga tukulinda ekiro, bw'otugamba ekiro nga tukulinda emisana, era gwe atali kubya ddala tumaliriza tukusanze ku luguudo olugenda gy'otalina kulaga ne tumanya nti gwe tobadde kubya ddala. Mwekiririzeemu nga Bannamitiana bagenda kujja gye muli, abali b'embuzi bagenda kujja gye muli nga bakyusiza feesi zaabwe, nga bakyusiza ebigambo byabwe, nga batambulira mu mmoloka endala, nga batambulira ku bubonero obulala. Naye nawe banajja gye muli mumanye nti egyo misota, egyo miti, era mugitwale ng'emisota mugikoleko ng'emiti, kubanga olugendo lwe tulimu mmwe Bannayuganda mbabuulira. Nze naliko mbadde ne bannabyabufuzi, tulina omuntu omu akulembedde omugigi n'olutabaalo luno ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teriyo muntu mulala yenna okugjako Robert Kyagulanyi ki? Ne buli kintu buli muntu anajja ng'aleeta ebibye. Era muwulire emboozi nti Buganda ebadde eteeseteese, Buganda eteekateeka president, eteekateeka deputy president, eteekateeka president oba deputy president. Kati lwaki deputy president ayonoona ebya president? Njagala Bannayuganda twebereremu. Mwateekateeka dde owammwe mwamugamba asaleko enviiri n'azisalako, ne mumugamba ayiga okwambala esuuti kati azambala, ne mumugamba oluzungu alufuuwe kati alufuuwa. Kakati yoyeko gwe tuuna tewabaayo muntu mulala yenna alowooza nti ffe tugenda kutambulira ku nsonga ki endala yonna. Abantu b'Emityana South ku lwakintu muwulire olugero luno bagamba nti takirambudde asanga kidaala ekiki ekiwala ekyo, nti ebidaala ebyo byolaba ekiwala ekibadde kibeeraawo kibadde nze nakyeyagaliza, naye nga tewakikola ki? Tewakirambula, tewakigamba weewana buki? Ono abalambudde. Kintu akoze eki? Kintu akoze eki? Ate bye tuliko byakuzimba ttiimu, byakuzimba ki? Muve ku bannabyabufuzi bino tuli ku bya ddala. Era n'ekintu ono bw'anaaba nga ayagala kuba munnabyabufuzi nga tumugamba nedda, ffe twagala byaki? Kubanga ebyaddala bw'oba n'omusambi ng'ali ku byaddala tayinza kweteeba, tayinza kukola ki? So mwekiririzeemu ebifo byonna, temulekera omuntu yenna atali ku nkyukakyuka. Ate enkyukakyuka erina kuba yambuleera, enkyukakyuka erina kuba yaki? Enkyukakyuka erina kuba yaki? Ffe twamaze okweyubula, twatandise okutambula,
tewakyali agenda tuzza mabega ffe tukkiririza mu bukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi era tumanyi bwe weewuunye abamulima empindi ku mugongo babaddewo emyaka ameka nga bagamba nti bali mu opposition era bakugu ba opposition kubanga ffe tetwagala opposition ffe twagala kubeera mu gavumenti eya Uganda empya era bamwe mutambula nga mwagala okudiscussing ebya opposition ebyo mutuule mu bukuukulu bwamwe bwe mumanyidde ng'eno bwe mutuula mu bukuukulu eno bwe musanga gye ne kyemalira eno bwe mufera bannayuganda naye ku luno mwatusanze tulaba twafuna omulenzi omuto omulenzi gwe twekuliza omulenzi gwe twasalawo buli kye mukola tuba tukola ki ate bannayuganda mwebala okuba nti nammwe mwagulawo amaaso nti mutunula ne mukola ki sigenda kusukaawo bannamitiana tugenda kudda tubeere nammwe tutambule nammwe tuzibe naye njagala kubeebaza nnyo bannamitiana olw'omwana wamwe ono Zaake Francis Butebi komishona mukawulidde ako komiti waliwo akyalemedde mu ntebe ye naye ekirungi bamuyita nsanga bisibe saawa yonna tumukolako zakadde muki beeko baana bannamitiana muwulire beeko baana muwulire abeeko baana oli omukyala kyeruppe neyegatta n'abenaale basatu neyegatta n'ensolima emu ne bagoba Zaake mu komishoni ekyagobya Zaake mu komishoni okweggulira oluggi baali bakooye okubbira mu kisenge nga kati bagala kubbira mu ddiiro ne bagamba Zaake nti eno mu kisenge tetukyalya bulungi ne mu ddiiro kola ki okuva lwe bagoba Zaake Anita Amongo ng'omuntu yakabba obuwumbi 40 lwakuba bagoba yaani kyova olaba bannamitiana mu abatuwa Zaake n'atatulyamu lukwe n'atubeereramu naye neyebeereramu banaye mwekubireko mu ngalo nga bannamitiana. Pulezidenti aŋŋambye nti ajja kujja abalabeko mwe muteeketeeke ebigere byammwe muteeketeeke maanyi gammwe mutandike okukola ddooiro. Pulezidenti ali mu kubo ssaawa yonna ajja emitiana okubalabako so okubalabako mu Rabadaba style okubalabako ebyaddala ayogere nammwe ababuulire gye tukola ki mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda abatukumire bannabitone kyetubakakasa ebitone byammwe ng'embeera ekyuse tuli shuwa mu bulamu bwammwe nabo bujja kukyuka mu bitone. Abali batemugusambye wakiri muli kutendeka, abali batemugutendese wakiri muli kola ku bisaawe naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndabye ng'akawoowo mukayinamu bwe mwongeramu gaasi n'okukola honorable timu zino tozikomya wano nga bano abakyala njagala nkuwulire ng'obatutteko ne Nairobi ng'obatutteko bawe obulamu obw'enjawulo basobole okuba nga bafuna amaanyi agabafuula abantu abaki ab'enjawulo kubanga bw'otambulako n'olaba oyiga ebintu biki bingi ate osobola n'okufunirayo omukisa omuki omulala. So mulemere ku bitone, ebitone bisasula okusinga emirimu emirala gyonna lwakuba nti ensi yaffe yakola ki yafa. Naye omuntu ng'oli musambi wa mupiira oba tewetagana kuyiga alikubbe omupiira guba okola ki. Naye olw'okubanga nti tulina abantu abawamba ensi eno nga si bannansi mu famire yaabwe gwoboota ne famire nga mwe abaguta naye nga temulina Alex Waiswa Mufumbiro bigambo masayansi mpuuga Alex tajja kwesonyiwa osaaga ne bono omukange emirundi 10 ne bono zanya katemba yenkana atya tajja kuva ku mulamwa paka ngozizaayo supu wa bannayuganda agwe wabba. Twagala supu wa bannayuganda oyo ng'omuzizaayo obubbi bwe mugenda mutambuza tujja kubukkiriza. Ebigamba byogedde bulungi ensonga zisengese bulungi bimwadde muzannyo eggulo mwagala kumukuba mwakafiiriddemu akazannyo kammwe afu omuzannyo gukyagenda mu maaso. Twagala kulaba nga tujja kujja no Museveni nammwe abamukolera ababbi abali b'enguzi twabakoowa twabakooyera ddala
mbagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako omukama Katonda asaba bakuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bwana bakkiriza tunaluganda mugereka batayi mweraba